Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Pazinga musoke muleke wano omugagga yeetale nze mmanyi enkwata y'abagagga mugagga ddawa tubale abange 10 2 3 4 5 kakaaga kasanvu kanana kenda mutwalo 1 2 3 4 5 mukaaga musanvu munana mwenda 10 1 2 3 4 5 mukaaga musanvu munana mwenda 3 1 2 3 4 5 mukaaga musanvu wabewateekako 13 ziwala emitwalo emeka wabewaleta 13 soko oteka wane 3 kibalansinge soko eto 10 tujja dumuwala okay kale awo ziwaze emitwalo emeka ena nti ayinamu n'ebiri yemitwalo 6 muno mulimu emitwalo 6 mitwalo wano 7 mitwalo 7 neddamu kakaaga laba yezino 5 goleti wawunze 7 kakaaga wabewaleta 10 ziwere 8 round figure wabewatuwaye 4 wabewatuwe 4 kinyume okay kubulako mmeka 13 wabewatuwaye 13 ziwere emitwalo 8 wano eno kazirese kubulako 2 ziwere emitwalo 8 njagala nga binyuma okwogera nti emitwalo 8 tetwagala gamba 7 mu bale kubulako 10 bamanyi bona akeetikka kazito kale kati bannange omugagga tukuwe kayimba tukuwe ki bamikwano bandekengeje goleki wateekawo banka nga ogisondera ettaka lya gaadi mami twali tugenda ku mbaga njagala abantu bwe balina emitima wano webukya ne bafunanga mugamba nti goleki yalogerawa muwulire endoga entuufu wano goleki bwafuna ebirungi wali agamba oba kalogerawa muwulire obulogo mubuwulire yogera mami banansonyiwa bamikwano bekikoze obubi mu nsonyiwe kubanga nze bwe nti bwe nategeka akantu kano twali tugenda ku mbaga ewaba Millicent nga tugenda Kabaale yes 2024 mami namugamba mami nina akabokisi kange yewaka naye ngenda kukaleeta jjukira nekagaana mami n'akagaana naŋŋamba kati Edgalo toyina sente kati tukoze kwanze mami it's okay we baba tewali buzibu
ne tujja mpola naye nga gye kali nze ababbi banziba naye kano Katulu kabadde wansi wa mufaliso kabadde ng'amazima njogera amazima amatuufu ne Ediboy kyali wange Ediboy mutwalanga muganda wange Ediboy nemba siina kyakulya mugamba Ediboy leero siina kyakulya nangamba Edgar leero olinamu ez'ekikomando okoze otya enjogera yaffe nti okoze otya naye nga oba ofunye 5 omanyi mami nkugoberera naye ngoberera nnyo mami Anko Kibuuka mugoberera lwakuba simwolezanga ka message konna mami Anko Kibuuka addawo ku mukutu gwe n'agamba kola okola ng'omuddo naye ojja kukola ki ojja kuwangula mbadde ne Katuulu akwerere banziba ennaku ezo ku Yidi obutandeke akakapito konna ne bakatwala kye nasooka okukola kyali ekintu ekinga nyingidde mu nnyumba nga nzigule asooka kebula Katuulu gye kali wansi wa mufaliso ngenda laba gye kali koze gye kali naye mami Shifa ekintu kino sikikoleredde ebbanga nasooka nensula Katuulu akaasooka nengula omufaliso nga bansenze abaali baagala ebyabwe kuba era nakugamba nongamba Goleti toyonona ssente ze tulina zino tugenda kukola ekintu konze mami bwotyo bw'ogambye ate munnanga abaagala ebirungi bo ne bakola ki ne batwala ezaaliwo nenzigulamu omufaliso Uncle Gadi nampa essuuka ne neebika konze itsoke oba mututte ebyo ate ebirungi bigenda kukola ki bigenda kujja nentandika mami Sifanga sikulimbye ezo ssente zentadde mu Katuulu sizikolerangako bwenzi sizikolerangako ki mbadde nzijja mu temuseka bamikwano abali ebaka mumanyi emirimu gyenkola Goleti ngenda nenjiriba muwogo oba nfunyeeko 1,000 oba nfunyeeko 10,000 ezi nengamba kantoleke 1,000 oba kantoleke 5 nsule mu Katuulu Uncle Gadi abeeko obulungi kubanga nange wenkola ki Uncle Gadi waaba obulungi nange mba bulungi kubanga wekimbula eri ebaka nzija wano eddundu nengamba Uncle Gadi siina nangamba Goleti mulimu obugi mu flasika sooka ofuka obugi okole ki onywe odde engulu sizikoze mu mutima mubi nkikoze mu mutima mulungi sirina nganza omuntu era sirina naye akatono kennina njagadde Uncle Gadi abeeko obulungi era nkisaba era nkisabira ddala naffe Katonda ayinza tujjukira n'agamba Goleti wadde Goleti ye yasooka mu kunoonya Ediboy n'ayingirawo Ediboy n'afuna kati ali mu nankani 2 namba atudde wakati ng'omugaga w'abeera nange busobola okukya nga nange ndi mu 2 nze nsalawo bamikwano mutusabire era mutuwe obuwanguzi mami kino si kyogera sokodde wali nkyayogera mami aga ngenda gikuwa mu mutima ogwo mami wafuna ebizibu nali ndi mwavu mami nali ndi mwavu aga Katonda mugulu ekisooka mami wagenda n'ogamba atali kumpewo talaba kiri mu ggwanga nasonda nengula essimu ya WhatsApp nga njagala aba bantu bameka njagala kulaba Okushifa and Uncle Ibra kyekyanguza essimu neneefiriza 2 gyange mu 5 nensuula era Katuulu ngaako nenjigula nazireta nenziraga Uncle Gadi nemugamba Uncle Gadi njagala gula simu nangamba kisooke Goleti gula ki kati ndi kumpuliziganya tewali kagundi kwa video kototeekako kesiraba nze
nawe basikweza message naye nze nkola ki sema mukadda yanteerako ssente nga takubye nesooka ne neebuuza nze kane ngamba who is Goleti emitwalo egyo 5 nga giva ddundu nga banzibye Goleti n'ampeereza ssente kwegamba ye yateekako n'akuleka we kikulumirize gonoonye alyakowaie omanyi kati anko Ibula ngenda muteerako ssente za kunywamu soda lwa nsonga alina gayi gwabeera naye gwakola naye sho anyumira walayi anyumira onagenda nayogera oli nangamba ogambye otya akantu ako kanyumira ogambye otya nziwono anywe kasoda lwansonga ekigambo kye era olulimi lwe era ebigambo bye biyingira mu nze. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Mami Shifa, mwebale kujja bakadundu. Mami Shifa, otuyigiriza ffe okukola. Goleti ngenda nenjiriba muwogo oba mugyewo era nze abanzi bakuyidi sabanyiigira n'omutima n'ogumu lwa nsonga nabo baali beeyiiya okujja wange Goleti ne babaka kapito kange ke nali nina baali beeyiiya kwegamba saabanyiigira nze Goleti nina omutima omubi nze bakamanyi nina ekisa nyamba Mami Shifa ne besigina kuyamba nawe batali muganda wange nze namuganda nga kuno ali omu Mike naye nze simuyamba naye nyamba ba mikwano kuba mbalabanga abantu abange okitegeera naye kati nayiga nti omuntu olina kuba bannabaka kino mbakubiriza tuli baawamu mami abeerawo n'agamba nti tubeere baawamu tuli kibiina kimu twafuuka mutima gumu leka kuyita ku Goleti atunda amanda agaseera agatunda 8 ogenda onoonya ag'emitwalo 8 ekitundu kubanga Goleti alina kirerya nange kyemba nfunye kiba kyekyo gamba Goleti nsaliraako nange nkuwe amanda okole ki ogenda ofumbe wagira Goleti naye ajja kuwagira awalala tuleka kwebuusa ssente kuba tuli kintu kitya katuulu kano nze lwe banziba nagamba maama katuulu kange bakabbye ngenda okeberayo nga gyekali saakayana nagamba kyekyo kasita katuulu kange gyekali
nakajjawo ne kateresa neiba akatereke badde nsubulira eyo wenfunamu wengenda nsubula muka wange wa 2,000 nenfunako 15,000 nga nterekamu 10,000 Anko Ibula katuulu kano nkaleserwa kintu eki njagala Anko Gadi afune awantu era njagala Anko Gadi afune wanywerera nsaba kino kyogereko wano nga tukuwulira tweyanziza kuno kuliko omwami ali ku ssimu asinzidde US abantu abamu tebaagala nno kwogera mannya naye kambajjukize kyeyatukolera sindako ssebo kati brother wa Shadia kale we yeeyita ali mu America ye yafuuka brother wa Shadia atulabira mu America era bwe twali tugenda Kabaale ku sukaali gwe twagaba mu ba Millicent omwami ono tutambudde naye kuva eyo kati obudde buno aŋŋambye agenda tusindikira eza soda naye munange eza soda ngenda zissa ku ttaka tetuyinza kunywa soda nga tetukola ki tetulina ttaka ate leero nazze kumalayo ttaka nga tetulinayo tumunywera era ŋŋambye kanja tuleko wanje nedda nze okushipanze zettaka najja kusindikira zange njagala buli muntu ali awanyuka soda ekirala omwami agambye abaddeko ng'afolowinga n'agamba Hedigaalo atusondedde akabokisi muwulira wano muwulira kino kijjira mu bulijjo bye tusoma mu mpulirize Hedigaalo asonze 3,700 mu kabokisi n'agamba tweyanziza tusiimye otuwadde naye abadde asaba akabokisi okazzeewo agenda kuterako 4,000 nti kubanga akabokisi ka mugaso kalina value tetusobola kugyawo bokisi agambye 4,000 ku ssente ziri kujja ku ssimu nzijeko enangikuwe era ozzeewo ebokisi eyo etambule okushipambadde ekyayogera yesebo ngambye nti nze zettaka nja kusondayo ezange naye abaliwo bonna banyuka soda njagadde gundi yaffe nga babulaza ba Shadia njagadde tubeerewo nga tulina ke tunywa kati ne Hedigaalo ssente ze bambi njagala akabokisi ke kaddewo akatereke ayongerezeeko bw'aliba alina kyagala ekirala abe ng'alina banka tolina bbaawo webale nyo taata webalire ddala mukama akwongera omugisa yesebo neyanziza okunjagalira sisita wange oyo Shadia tweddira gumu bambi oyo sisita wange naye competition eriwo leero bwetukoma ebyettaka mbikoma leero era sisitawo waali wano ezize eza soda alabika ye agenda zissa wano mu kakebeke kakutte w'omulaba tayinza munywa ku bunkenke bwaliko nadda Shadia nga ye ngenda muteeramu 2,000 yetange zijja kujja Shadia agenda kuba ataddeko 2,000 tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege gyemitwalo 22 brother wo mujjukidde lumu yakuweereza ku ssente yoyo yes kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mwami Isima may God bless you ssebo essaawa eno ngenda zisindika ddakiika amiina ngenda kuwa akameseji nga nzirabye kale ssebo naye zange nja zisindika eza soda banywe amiina kale ssebo mubirabye bye tubeera twogera wano
yasonda akakebe n'omutima gwe gwonna ng'ayagala ziwa God. Abantu mbalaba wano naye mmanyi ebimu bye mukomenti nga muddeyo ne bibanyiga mu mitima gyammwe wano si bwe muli mwekaka ettima mube ggumite mu comment section naye bwe muddayo ne mwebaka ne mugamba obuntu buli bwe twabadde ku live yaabwe busomesa lwakwekaza bagambye maama w'emitwalo 3 ng'ayogera nnyo nga bwe boogera naye nga tonnava nawe oli zikomyewo abaleke enkuze nkusomesa otubizza mu kusoma keekana akagambo ke twogera bujjo ke mbagamba nti bwe bakukanyugira lwakuwankamanyi nnyo mu luzungu lemon you make lemonade ya kale bwe bakukanyugira amayinja gakuŋŋaanye ogazimbise kuba omusiru akanyuga amayinja gwe omugezi ate onoonya ebikola enkokoto and all that gakuŋŋaanye zimba okitegedde tweyanza jasi buli gwola baweereza ssente bawandiike nabo tugenda kujja mu moment buli omu ne ttiimu ye jasi olina ekitabo so tweyanza nnyo mwami Isima Hedigal obadde omaze okwogera ng'odda ku kyakumpa haaga okay Hedigal ogwo buli kimu ekikyo kirwawo twanguwe bambi Hedigal webale bye byongera okundaga nti ebbanga lye tutudde wano at least ngenda kusiibula ddundu nga nyina nga tulina ensigo gye tusize mu bantu nga tulina enjawulo gye tukoze ate mmanyi nammwe gye mujja okusiga eyo ewalala gye muligenda n'omanya nti ebimu tuba nabyo nga si kikyo wekka kiriko abalala so Hedigal onsanyusiza nnyo weebale nnyo weebalire ddala ate Mukama kubisizeemu okitegedde Hedigal jasi waliwo wano atuwadde ogumu ekitundu liriko Rachel Nassaz wa ttiimu ki Rachel Nassaz omutwalo gumu kitundu ttiimu Shadia Rachel Nassaz omuwandiise Shadia then tuyina wano reason kuliko Dorence Nake atuwadde ogumu ekitundu naye maama zino ze ziri eza okuli enaja Hedigal zizze bannaye eza mwami Isima mumukubireko engalo mwami Isima mumukubireko engalo muwulira kye bayita okwagala nabagambye tutambudde naye giri myaka emeka he has always been supportive ku mbaga yaliwo mu kwanjula yaliwo ne wano waali ye mwami oyo bamuyita mwami Isima atulabire ne mukyala we batulabira mu America bambi ne famire yo yonna ssebo tubaagala nnyo Mukama abawe omukisa Jas baliwo boyinako mu kitabo otandise okutunula obubi bikusobedde bani boyinako mu kitabo anti yogera abatuwadde ssente Nalongo Firstborn ssente mmeka mutwalo gwani ttiimu Shadia mwinawo ssente mmeka mubala mulimu akomye nga mulimu 8 baweereza 2 mwami Isima brother we egyo ne giba mmeka waliwo Nalongo bawadde gumu kitundu ne wabaawo Nassaz Rachel gumu kitundu 12 kitundu okay tweyanziza sofa usoma nti secret mutwalo ttiimu Shadia mubale egyo gye 14 Rina Drina ze zino zendaba wano gwe gumu ekitundu zensomye luli 10 lujjayo gwe gumu ekitundu gwe mbagambye luli temugwongerako mbadde nagogedde bebo kati waliwo Patricia Muhammad Genzeire atuwadde omutwalo gwa ttiimu ki jasireka kukola bintu ng'olimba awo ngenda tuuzaawo omulala nsomye message y'essente n'atuwadde kati alina okujja mu comment section atubuulire yaani ebyange bibeera kituufu reason kweri
Yino reason mugirabe wansawo. Reason Jessica girabe reason. Reason egamba etya? Timu Shadia. Thank you so much. Timu Shadia tuyimiridde tutya? Timu Shadia inawo mmeka? 15. Timu Jessica tuyimiridde tutya? Shainawe emitwalo 4. Jasoose kaki? Jasirabayo! Labayo timu Jessica! Emitwalo 4. Jessica mugamba munaye. Banaye batimu Jessica shainawe emitwalo 4. Mujje mutuwagire banaye. Banaye Mr. Ibrahim yanzanyo neyanze ebisobo. Jessica baratolo. 15, 19. Ate wemba timu Jessica mwami Ibrahim nyongerako lumu omutwalo nkikola nekibera tukone kirasoma nti mitwalo 2 bane bano nga bakubaka kota. Mama tufudde bano bakubaka Banaye batimu Jessica twakaweza emitwalo 2 mugumu. Twongere okusonda banaye temunjuwa. Wane timu Shadia Okusooka ngenda sooka nebaza Hedigalo. Sooka kwebaza Hedigalo. Tweyanzizza nnyo. mwabali otenkulemesa kufuna sente za ttaka. Munyumirwenga bwe tusirikamu. Hedigalo tweyanzizza nnyo. Tusiimye. N'okwebaza obadde bannyombesa mushifa era n'otawa Shadia Gomesi n'ogiwa Jessica nze bannange waliwo pozi n'okwebaza mwannyinaze. Yeebale nnyo kubeera nga atusapootinga n'okubeera nga njagala. Pozi n'abasigadde mwenna abali wano mbeebaza na buli alina kaatodde kubanga abasenga sibalabe. Naye ati okwebaza abaleese si kibi mami. Okay, kati online family nyongera obbakoowola n'abali ku ground. Mwenna nga munda g'essanyu muleete ne ssente. Timu Jessica tebakkiriza baleka kati batukulembeddemu. Jessica weesomere sooka osome message 2 ezisembyeyo awo. Kwata akazindaalo. 2 ezisembyeyo. Sooka osome message. Nedda saagala baga soma. Soma. Nedda njagala kibe fair. Ezisomyeyo 2. Zivudde wa Ruth Mugisha. Mugisha sorry. Gumu 10. Reason Shadia. Wandiika omutwalo. Uliriza omugaggawo. Then message endala evudde wa Vanessa Chalisima omutwalo ataddeko mbu Shadia jju. Je mitwalo kati 2. Luli mbadde na 15. Mwine mitwalo 17. All right. So tuyimiridde tuti timu Jessica mulimu 21. Timu Shadia mulimu 17. So awo wennyini mwami Gadi ogenda kumpa akayimba tuleeta abakyala bali. Nenga bwe tuleetawo abakyala bano mbadde nsaba tukakole so nga bwetuteekako ssente bagenze bajja abaliwo ate twanguwe bambi twanguwe nazze kunoonya ssente za poloti twanguwe wale waludako okunyumira ddala muli okulabule mukyamula nabaze batenga abakale batukaddiza tukwannabiranga mu birooto tewulyawo tulire bakulembi
DJ abakyala tebajja kuzina wabula beesindika bwesindika. Aha. Musazi ya Spesi atuweereza emitwalo 2 tiimu Jessica. Rachel tula wali Rachel twenyumiza Shadi yasoko omuleka wangule. Okay. Then Rosemary Namukisa atuwadde omutwalo agambye Shadi ya jju. Waguwandiise gwe guli. Jessica oyina toto sente mmeka? Jessica ayina emitwalo 23, Shadi ayina emitwalo 18. Bana timu Shadi ya mwine emitwalo 18, timu Jessica mwina emitwalo 23. Mbabuulira online tubeere nga tufollowinga bulungi. Timu Jessica 23, timu Shadi ya 18. Tulina abakyala bali 10. Era abakyala bano Junior kyaweze chigiraawo yes mukikwasaganya muli ready. So bane twebadde tutyanga twewadde. Okay, musembere ye mabega bulungi. Ne mabega atodda maaso emabega yeno byengendo bagabira bibamala byetubagabira biwera 10. Bambi twangwe jasi gwasibye emikolo. Jasi zinga gwasibye emikolo bubamala mwenna. Nga bane bwe tuweereza sente. Timu Jessica bayina emitwalo emeka? Timu Shadi ya bayina emitwalo emeka? Oli timu Jessica. Oli timu ani? Ndi timu Jessica munakyotera Masaka Kalisi. Mama! Wanji? Separate atuwadde omutwalo timu Shadia. Separate omutwalo timu Shadia. Sharifa count those gifts hampers. Gift hampers. Ekiriko bwe mulonda buli omu gift hamper tobikkula nga sinagamba. Kuliko gift hampers. How many? 10. Okay, Sharifa, I want you to space those gift hampers like to take a once nga tezi so that omuntu alondemu. Bane tuli ready? Buli omu agenda londako 1. Tolonda 2. Bolonda 2 oba owanduse mu kalulu. Completely. Bolonda 2 oba owanduse mu kalulu. Nga batuteeka sente ku simu. Those are 10. Kale ngenda kubala. Those are 10. Sharifa saasaanyaako baleme kwetomera. Teekako n'eri. Mulindeko buli omu ajja funa buwera. Buli 10. Kale tubala ngenda bala from 5 to 0 mulonde. Are we good? Junior Jolly? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1. Tobikula. 1. Tobikula. Waliwo atannalonda. Joan yasembyeyo. Nsaba buli omu abikule kaayina. Okay, akako kagamba sorry. School fees. Abalala kagamba katya? Sorry bambi. Kagamba katya? Sorry dear. Kagamba katya? Soko somera mami. Sorry mukwano. Kagamba katya? Sorry bambi. Kagamba katya? Sorry dear. Kagamba katya? Sorry bambi. Kati akako kagamba katya? School fees. Wow. Kati jangu maaso wano. Owangudde school. Oyina omwana ali mu class ki? Go to wayo? Middle class. Oyina omwana ali mu middle class agenda soma mpaka P7. Mpaka P7. Surprise! DJ
Era munzikirize tukyasonda ssente ttiimu zonna katukubireko omuzadde w'omwana omupya tamutwala agenda musomeseza gyali naye onsuubiza tusasukula school fees na requirements temuliimu ate yalwadde temuliimu ewaka tetwalidde temuliimu rent tusasula school fees kati nkubira omuzadde waffe oyo nkubira omuzadde waffe kyemmanyi ali ku live mukitegedde abasigadde mutima mulungi tukkiriza nti omukisa gw'omuntu riziki takola ki akalulu kabadde feya oba kakwatiddwamu olaba n'owange gwe nalonze takoze eki kale naye ezo surprise ataka okoze birungi gyendaso ayina birungi banda olikuwadde banda olobulabo okubukubuutuna busaburais era kisooka wategere okugere mpaka kikoma kyokumano ebabyawo naleta olobukoyo butuuka omwandondo nayiwomo wakikwate mukomeraze ezo surprise ataka teziyeta hatataka wamulanira sikumino byokola okadijja kajjeeyo okay omuntu waffe yeewangulidde surprise olunaku olwaleero kwatirako wano goleti tulinako omuzadde wangi goleti Oyina obugezeso. omuzadde waffe olunaku olwaleero eyegasse ku famire yaffe ey'eddundu ali Dubai na musaala guli special kimanyi abantu abadde bamanyi alina kuba mu America alina kuba Europe she's just someone in Dubai abamu nga wano bamusinga n'omusaala naye nga tebasobola kukola kino kyakoze eki ng'alina bangi baweerera ate naye alina abaana nampa bajeti ye mwe tutalina kusukka gye nja okwogerako naawe but right now naye nze kyemmanyi ng'embeera yaffe ey'eddundu zijja tumala zaatuwa so katwogereko naye amanye omwana waali muyite omwana waffe esente enziraba zijja tugende mu maaso message ngenda zisoma naye njagadde kano kabadde special era nga mumbejja omuzadde waffe nze muyita lya mumbejja omuzadde waffe olunaku olwaleero nze lye muyita bannaye musirise omwana mumbejja how are you sweet fine dear kati yogerako n'omuzadde omanye n'amannya g'omwana gogenda otuweererera okuviira ddala ku ttaamu ejja tebawumudde tutandika ne ttaamu ejja bakugambe class mwali n'amannya ge wanje tufunye baby girl nno totulaba wali ku live bane musirise omwana abasigadde tutuuleko wansi tujja kugezaako next time hello mumbejja bambi yogera tugende ku kiddako bisigadde nja bikuwa omuzadde wuuno mukwano bulungi ye mukwano bulungi nnyabo osibyote nnyabo happy anniversary, Mr. God. Thank you. Mami shifa alituweza mkwano. Amina mkwano. Omuzadde mkyala. Wangi nnyabo. Ogamba otya mkwano? Ndi bulungi maama ogamba otya nnyabo? Nange gye nneeyagala kati bebi wange aliwo ye nga tomutadde mu kamera. Wuuyo mami tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kannaali, kakagwa siiba sinnalikola.
Ojja bikola, I believe. And then baby girl, eh? Yes. Baby girl. Yeah, yeah. Ye Nabuma Sheila. Nabuma Sheila. My Sheila, hi baby. Igambe hi. Jayo choli ya mkamwa. Bana babishuka neyanze gokupa omukisa no. Tweyanze nnyo nyabo tweyanzeege. Nje mukwano. Ngenda kulabira omwana ono nga Mukama ye mugenzi wange. Amina. Tweyanze nnyo mami tweyanzeege. Mukama akuwa omukisa. Akwongere emirundi 100. Amen, I receive. Kale mukwano, so Mumbejja ngenda kuweereza contact y'omuzadde. Yes, I'll be in between, but still ngenda kuwa contact ye, mujja kuba mwogerezeganya. Thank you so very much. Newunyiza ng'ogamba nze neebale kuwa mukisa. Bana abantu abalungi mu nsi. Kale yeebaza ffe, mutwebale muwa mukisa. Bambi tweyanza nze mugambye tumusuubiza mpaka P7 ebisigadde insha Allah tusabe bulamu Katonda yasinga omumanya. Omwana ali mu middle class, so mwana wo ali mu middle class. Yes, kale sweet. Kale Mukama akuwa omukisa, Mukama akikubalire akuddizeewo wojje. Webale ku blessing abalala tujja kuba twogera, nja kuteerako details. Amina, shabya musune kutaba mugambe mwagala nnyo. Atidde omusuna nnaagaala. Amina. Kale sweet, thank you so much. Wane Mumbejja mmongere ku ngalo. Okay, that's the surprise. Omukisa gwabadde gugwe. Yogerako eri abantu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Oba kati njogere ki? Mami Shifa webale kujja Ddundu. Amina. Webale tuwa mukisa. Webale na kwongera mikisa gyaffe kulabikira eri abantu. Just a minute. Omukyala wa Mita Inid aweereza emitwalo 5 Team Jessica. Team Jessica, enkozi nawe oli Team Jessica. Team Jessica. Emitwalo 5 from Inid. Bannange tweyanza nnyo. Yes, tweyanza nnyo mukwano tweyanzeege. Team Jessica engalo. Noba toli Team Jessica kuba engalo zino sande zigenda ku cause. Zigenda ku cause. God and Millicent must shine and they are shining. Yes. Sorry bambi bwe ndaba ssente ntabuka genda mu maaso. Nkuwadde eddakiika tewera. Bambi nebaza Mukama. Wafunyedde ebirungi. Bana eba fans neyanza nnyo neyanzeege. Waliwo fan yasinzidde Saudi Arabia. She's my best friend in everything. Angambye ku kyettaka ataddeko emitwalo 4 era ngenda gikuwa kubanga nzazi. Bana Madam Adrian, thank you so much. Mukama akumpeera omukisa. Awadde emitwalo 4. Thank you so much. Lindako awo nzije nange nnyina wano ekitabo. Sooka oyogere kale. Jessica, soka tumanya toto ya Jessica. Jessica toto mmeka? Hey! Jessica, Team Jessica balina emitwalo 32. Omusajja tumutwala. Just muloko. Ekikigwe? Mama tufudde. Bebafalu. Competition zitandikidde mu center then wano mulyoke mulonde. Twagadde aba social media mufo ky'ebigambo tukozese ssente. Nedda bwe tumala tulondaako omugongo. Wazereti wano bennyini bano beeyogeredde ne tuteesa akalulu.
katugende maaso bane mongerwa timu Shadia mlete sente kubanga timu Jessica egamba bwe muba temuwangudde mbye sente teri byakalulu mu mugongo. Timu Jessica bwe wangula mbye sente mute mugigamba ate mbwe abeddundu basimba mu mugongo. Kale kansoke nsome messages ngenda kuddira kansoke tugendeke eri abagagga. Kiki kino kyendaba jasi kyendaba wakirabye oyina message awe egamba kye emitwalo 10 eri wange woto girina bannange Ruth Esther wa timu ki tutaase zino tezigenda genda just mu ka suggestion box ebbali wandise anti angambye timu Jessica bayina emitwalo 32 tuli kusoma zino ze tuyina wano. Yes kati Anet nabatte yatuwadde emitwalo 2 gye tutamanyi tezina reason. Just kansonga ensomeze nnyina naawe ogire temuziwandike zitalina reason kuba tetumanyi kwe tuzissa. Shiana namusiime n'atuwa omutwalo n'ateekako reason Shadia ogwo guwandiike. Tulina omutwalo okuva wa Edrig tumushabe tekuli reason. Then ne tubeera ne Dorence Nake yatuwaddeko dda. Dorence luli yatuwadde kwani? Dorence yatuwadde dda sente yatuwadde ku timu ani? Yabadde Shadia gumu kitundu. Guwandiike. Timu Shadia toto tulina sente mmeka? Yennyabo. So timu Shadia eina 2,115. Muwulire bulungi wano. Chokanga timu ewangudde sente teri byakalulu ddundu. Tuba tugenda naako. Nga musirise. Jessica ali bize ku simu anoonya sente. Shadia esimu yeruwa. Okay, timu Shadia mwina sente mmeka? 2,115 n'ekicweka 2,115. Shadia bayina emitwalo 2,115. Timu Jessica bayina 32 net. Toto tuyina emitwalo 5 mwemeka? Tunoonya akakadde kamu mu emitwalo 96 mu 15. Tunoonya kadde kamu mu emitwalo 96 n'ekicweka. Kyekyo kiri kyeyo Jas obadde oyaayaana ekitabo wanje kale mwaka zindaalo kaako abansooka enjogere waliwo ayayaanira wano mu WhatsApp yange. Eddoboozi lya Jessica lireeta sente. Temulijaajaamya nnyo. Timu Jessica 15 okuva ewa Dora Nabwesi. Nyina mukwano gwange bamuyita Sesanga Joshua. Yes. Timu Jessica emitwalo 5. Ziwandiike. Sesanga Joshua emitwalo 5. Timu Jessica tulina sente mmeka? 3,715 timu Jessica. Timu Shadia mwina mmeka? Timu Shadia 2,115. Timu Jessica 2,715. Timu Jessica 3,715. Wanji Jessica. Kakati wali wanali ku WhatsApp yange. Angambye awerezaako emitwalo 2. Naye asaba bamusome. Anti kati timu Jessica. Emitwalo 2 ye Anet. Oliver ngasi mulaba. Airtel. Yeah. Just kebera ku Airtel. Najiri ena jigenza ku Airtel MTN. No, ngenda sindika wano. Yeah. Ozira byawo? Okay, emitwalo 2. Anti boogere, yogera. Byakwanguwa gwolwawo yangu wa Jas.
Ani? Adija Nasimbwa. Timu Shadia emitwalo 2 Adija Nasimbwa. Bintu yangu emitwalo 5 timu Shadia. Sweet Juice 15 timu Shadia. Ankunda Promise Mutwalo timu Shadia. Ani? Drina. Gumu kitundu guguno. Drina siye Dorensi. Siye ye. Drina gumu kitundu. Ezo zigenda kuzijjayo. Ezo bali abataddeko withdraw charge. Nazo sente. Wama webale nyo webale. Gumu kitundu. Ngaba mbala total speed. Ndi ku speed ya iri. Ndadde wedde awandiika nga tuli ku bino. Okay, just wewo so far. Okay, tweyongeddeyo. Yeah? Rest naziteekako timu Jessica nazibagambye eddawali. No, ndaba Dora Nabawesi yampadde 15. Kati simanyi oba ye rest. Zabadde zigenda ku Jessica. Okay. Are we good to go? Yes. Wanje? Yes, let's proceed. Washadi ayogereko eri abantu. Batubulira toto. Ono ate yabadde akakutte. Okay. Timu Shadia. Kapuleba timu Shadia. Kapuleba timu Jessica. Okay. Tuyimiridde tutya. Timu Shadia emitwalo 32 mu 15. Timu Nchidamu. Timu Shadia emitwalo 32 mu 15. Timu Jessica emitwalo 39 mu 15. Toto timu Jessica emitwalo 39 mu 15. Timu Jessica. Okay. Emitwalo 10 ze nabagambye ntezina reason. Yes. Bantu abagambye yaweereza oba bafaani. Sweet Teddy emitwalo 10 timu Shadia. Naye atabo timu Jessica mugamba muwangula ne sente temwagala kalulu ka mugongo. Timu Shadia bagamba. Timu Shadia bagamba. Uliriza. Timu Shadia bagamba. Omanyi bo Jessica yasaba akalulu ko mugongo. Tetwandivizeemu ye yakasaba. Sicho? Akeddundu ku ground kitegeeza. Timu Shadia bwe wangula still bajja wa Jessica kyayagala. Kuba tetuli ba dictator ba timu ani bwe bagamba. Ba timu Jessica tugamba. Bwe tuwangula ne sente tetwagala mmanya bya mugongo. Ba timu Shadia tugamba. Wadde tuwangudde mbye sente akalulu ko mugongo tukakole. Jessica kakkane bulungi. Kubanga kyeyasaba nga temuliimu kakunkuna. Mama wulira message ze sente nsooke mulinde. Ani? Mama mukwana ebiri sinagiraba Anet kanzire waggulu ezitabadde ne reason. Waliwo kalindako ebiri ezitabadde ne reason ndi muzinoonya. Okay. Tugende maaso. Mama waliwo messages ze wano. Mama. Wowe mulinde. Hadija Kansime. Hadija totuwadde reason emitwalo 3 simanyi gye giraga. Hadija Kansime katumulindeko. Kaakati nyina message y'emitwalo 10 ebunda. Simanyi gyeraga. Message y'emitwalo 10 ebunda. Jessimanyi gyeraga. Endala.
Jasi wetegereze message kantu neko mu WhatsApp zange abamu bamanyi okujja. Nyinawo wano abamu nga ba plan di basonzi nga mama team Jessica okay ono namulabye. Ono nazirabye 5. Okay, Jemuli. Ono mu Germany agenda ku team ki Fina alagawa. Fina Germany alagawa. Katumulinda atubulire. Kirishye jaso ina message. Ntetaka tulitwala mama tulitwala alogaloge tulitwala mama tulitwala mama tulitwala tunonya sente mmeka nga mukyayimba tunonya milioni 1.8 Garden Millicent bafune kirabo kya anniversary Okay, omujamani wuno agambye ali team Shadia katulinde message. Omujamani wange nenga kansoke mubuuzeko omujamani eba nange nkyali. Tanaba tugamba sente. Oh. Okay, tuddemu abagagga bali wali. Okay. Mama. Nange onayagala tubuuza mama mulinde bagenda kugamba Timu Shadia 10,000 omujamani zatuwadde. Omujamani wewe. 10,000. Mutugambe toto abali ku calculator nga temunnaba. Mama, Timu Shadia meka? 5 Mogere ku Timu Shadia meka? Timu Jessica meka? 3. Mwebala abana. Mwebale. 15 bazijjemu muki? Okay, stake ko Timu bane mu Canada akuba mundeke male ku receiving a call from Ontario, Canada. Hello. Timu Shadia mpeleza 13. Bana toyaze. Soko wa Shadia kazina lebaze ku bantu. Wanji? Nga tunafuna ttaka wanji wamma Timu Shadia from Canada 10. Naye mbadde labayo soko wandika. Thank you dear. Bane waliwo ate nakuba mu America wa. Kataloyo wa timu. Wandika. Timu Shadia toyanziza nnyo tweyanzege. Bamuwongere kasente bana. Ye mukwano. Wanji? Giroberako ku live togenda giroberako ndeba batutwala yibula ali wanawera ageza kuba busimu kulaba kubira bakka tasoke wonna kwata no sweet yanza banange tufu owandise babantu bakuba masimu owatimu Jessica akuba wuno kuliko watimu wanji sweet Mbeleza waliwa 10 za Jessica. Kibera kusimu. Waji? Ayaya. 10 za Jessica. Muwandi. 10 timu Jessica. Mama. Wandika. Zoko wandike. 10. Omukyala amita Inid. Inid bana yeneyanza nnyo neyanze mukama akuddizeewo. Kale mukwano kankusabira obuwanguzi. Amina. Shadia baza ku bantu. Timu Shadia tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale kumpagira. Era nga mbasaba bannaye mwongeremu amaanyi. Hello? Senga onkubira. Yes, tubuzeeko senga dakiika emu.
Anti kati kyensaba mukwano. Ye mukwano senga ng'okyaliko wandiika Zakia atwadde emitwalo 6 tiimu Shadia. Wandiika ye senga wanje. Ati zinanga omusajja muteekemu emitwalo 10 naye. Ye senga. Jijja ku Tuesday. Senga deadline ya leero toziwandiika ezo. Senga ezo zijja genda ku seminti ettaka ndiggala leero. Senga embozi yettako. Ani awola senga gadi ozirina owole senga nze ettaka ndiggala leero. Shadia atuuse Semba. Nze ettaka nva eddundu leero. Senga nva eddundu leero nakugambye ne ku ssimu. Senga nkukubidde n'akasimu nga sinatandika meeting nenkulayirira. Senga nkuwole ani jasiwola senga. Senga ogambye 10 jasiwola senga. Junior senga omuwola senga wonna Kafeero. Senga wonna Kafeero Scotland. Omuwoze Junior akkiriza. Senga Junior akuwoze wandiika. Junior amuwoze mutabani wo Kamulege yakuwoze wandiika 10. Eyanziza nnyo senga. Ye senga. Iye. Ye senga. Ekintu kino temukigatta. Kubanga ekyokuuzonjola ettaka kirala n'ekyakalulu kirala. Ekitu senga nedda sooka okireke. Senga buuza ku bantu bino sooka obireke. Abantu batamye dda wano balinga nnumba balinga njoki baluma. Timu Jessica agamba omusajja tumutwala. Timu Shadia egamba senga nedda bino bintu bivaamo. Senga ngenda kujja ku senga sooka obuuze kale ku bagole. Senga sooka obuuze ku bagole. Yes, kwata kazindalo. Yes, senga wanje. Ngambuze ku bantu b'eddundu. Yes, senga. Bannange. Abasiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalokole ab'eddiini endala zonna Mukama yeebazibwe. Amina. Bannange, congratulations. Jambo. Senga yabalinnyira ennyonyi najja ku mbaga. Okitegeera. Amina. Kakati bannange abagole kati byanne mugenda kunkola mutya ez'abagole zo zinajja ku Tuesday. It's okay. Ne senga agenda weererezaako 10 lyammwe ku Tuesday abagole. Wow, tweyanziza nnyo senga, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kakati nnyabo. Ye senga. Wadde okiggala leero. Ye senga. 5 mmeka bwe mbala toto mugatteko mwawuze tumanye ze tunoonya. Jasinkwa wadde gwa akazindaalo. Mukwano teguliiko. Wandike zibuleyo mama. Teguliiko. Zine essimu endi mu ngalo. Nakomye okufuna emitwalo 6 lindako wano n'Omumerika afuba. From Americana. How? Mama. Tufudde. Kiri kitya tunoonya sente mmeka? Tunoonya kakadde kamumwe emitwalo 2. Bannange tunoonya kakadde kamumwe emitwalo 2. Mu 7 mu 15. Okay. Hello. Mukwano msoko kendeze wali eri ku simu. Hello. Kendeza ku Wanji love. How are you? I'm okay, darling. How are you? I'm Esther from Canada. Esther from Canada. Yeah, I'm giving like Sadia like talking on some. Sadia njalo 17. Bannange. Wanji sweetie. Could you please send me your names because I'm trying here. I can refuse to give me your details. Bannange zikirize eri munnakawombe Shifa kampandike MTN 0782 10 15 69 in names of Nakawombe Shifa area hope teririiko.
Like your name, like I'm trying to put there. Yeah, Sweetheart, I've sent you the right spelling of my names. Alright, you'll receive the money shortly. All right, I'll give you a feedback when I've received the money. Linda ko ziwandiika. Kiri kitya? Webazeeko. Ate nga tugijjeeyo soka webaze mangu. Timu Shadia neyanza nnyo neyanzeege mwebala omukwano ogwo ate nga tusaba mwongereyo ka ssente tusobole okubeera nga ffe tuwangula. N'ekintu Agatha tushaba mmwe omutwalo nga gwa timu Shadia. Okay, tweyongereyo nga tutemba timu Jessica kuba bakolima bitya. Bamutwala bama bamutwala wanje nze atalina tiimu nesiimye siri ku pressure ndi tiimu kugula ttaka bana mukakane wano gwe mubeere eno oyinza okukaka eggwanga omusajja ali onoonye ne wano waliwo obuya kati tubeera tutya ffenna wano nga ne kameramani awagira Shadia nga nasoma message awagira Shadia nena mukwano gwange bamwita Sarah duli olusembeyo yatuwa emitwalo 3 mama olwalira tuwadde emitwalo 15 tiimu Jessica tiimu Jessica tiimu Jessica mukubire Jessica engalo God wafuna dda mukozi wo leka tutwale omusajja leka omusajja tumutwale Okay, kati kanveeko typing. Mama nze onti yamkwano kansoke nveeko malirizaawo lindako mama nze mama sina gatambula naye sina ekijja naye nga mulindeko ndabe eno message. Wait a minute. Yes. Timu Jessica. Mama. Yani. Message she. Okay, mulindeko. Okay. $63. Muuli abatimu $60 Canadian dollars for Shadia. Zeziri zetubadde tulinda. Yes, zeziri just lindako wandiika ampadde screenshot naye mu simu yange tezinna reflectinga zirabika zezo. Let me see. Oh, zizino mbaina emitwalo 17 Uganda Limited. Zifaanana bwe ziti tebalaba nnamba ya mugagga wange kibba bagagga yeetaladabira wano abange bamutwala Faluku bamutwala alogaloge bamutwala Faluku bamutwala. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.